Nga ntuusa okusaasira kwange eri muganda waffe Honorable ate nga minisita yafiiridde mu njega eyaguddewo nga bodyguard we yamuse. Nze tafaali lyenteekako ku ekyo nti bannange nga olina bodyguard lwaki ogenda mu woteeri n'olyaye n'omuleka ebweru? Bw'obanga olina bodyguard lwaki ogenda mu KFC musajja n'omuleka nga ayayuuya? Musajja azze akunnyonnyodde ti muno mukyala wange mulwadde, mukyala wange agenda kuzaala. Omuntu kwegamba atuuka neyekyawa nyina bempuliriddeko abamu bagaa nti naffe kati baduleva ababavuga tugenda bapaakinga mu luguudo, omusajja apaakinga abukemu atambula agende akulekaawo mu luguudo. Kakati lwaki mukkiriza embeera eyo okutuukawo? Nze era Segirinyanza ate enjawulo gye nnyina n'abantu nze wendya ne duleva wange wandya wembeera n'omuntu wange wabeera because yakutta obulamu bwo. N'olwekyo enkola ennungamu nti abantu abo nabo bakulu, abantu abo balina obuvunaanyizibwa. Naye famire ye bw'ogirabirira naye bw'ayagala okulabirira famire ye. N'olwekyo ntuusa okusaasira kwange naye ate era kyensaba kibeere ekyokuyiga eri baminisita ba MP abalina ba bodyguard abalina abakuumi nga mu nkola eyo tebabafaako tebabasasula omusajja n'atuka okubanja kubanga nze ni mubaka wa paliamenti buli mwezi batuwa ssente. Kandi baba batuwa ssente lwaki omusajja tomuwa ssente? Naye babazanyira ku bwongo tezinnajja kukakana omusajja yatuuse ku ekyawo alengera omusajja alina akavanga tawali tatolako yadde emitwalo 3 gimuwa obulamu ne bugenda. N'ekyo obulamu bwe bugagga twafiiriddwa nnyo muganda waffe oyo naye kyensaba kibeere ekyokuyiga eri abo abalina nze nandibadde ndowooza nti omukuumi ataasa obulamu bwe yandibadde afuna miliyoni nga 2 kitono. Era kyova olaba nga kuba paliamenti bakyannemesezza okwogera kuba bwe nava mu komera nali nyina maiden speech gyenjagala okukola, naye ezimu ku nsonga eziri mu maiden speech njagala kwogera ku kye bayita salary increment, kubanga mu Uganda tetulinamu nkola ya minimum wage. Minimum wage yenteekateeka ey'omusaala ogw'essalira omukozi gw'asookerako ng'afuna. Naye kakati otuuka mu kampani oli asalawo obusazi nti gwe nja kukuwa 2 gwe nja kukuwa 3. Kati beeba abasajja baffe, omusajja omuwe emitwalo 5 abaana basomera mitwalo 5 kakati aba agenda kubeera waatya? Musajja mukwata omuwe obukadde 2 kubanga yakutta obulamu bwo, obulamu tebabugula mu dduuka. N'olwekyo okwongeza abantu abo ssente kintu kikulu nnyo era nsaba enteekateeka eyo ekole kubanga aba akutte bulamu bwa muntu. Gwokimanyi embeera bwegwawo omusajja oyo abeera mu lisiki, oyo ali mu kukuuma obulamu bwo nga mwalaba bodyguard wakatukwa wamala bwe mulaba bodyguard abaze bafanga owakaweesa ti omuntu ono lisiki gy'aba alimu ebannene era tisika abeere mu lisiki eyo naye ng'afuna akasente akeegasa. Naye omusajja omuwe emitwalo 5 kyovala abasajja abo basula mbu maama yingi ya poole abaana babazzaako bawulira. Nze mbadde wali ekigo abasajja obuntu bwe basulamu omwana amuzzaako naawulira omwana kimu ekigenda mu maaso n'aba ng'akiwulira. Kakali yeyo embeera ya kikaaki. Olwekyo bwe naafuna omwaganya okwogerako mu paliamenti ensonga njagala gireeta ate era nyina ensonga gye njagala oleeta okukendeeza ku musaala gw'abamemba bwa paliamenti bongeze omusawo n'omusomesa n'abakuumaddembe. Manyi bannange bajja kigaana naye ekyo ekintu kikulu nnyo. Omuntu akujjanjaba abeera atya ng'ali bubi, omuntu yakusomesa obeera omubaka abeera atya ng'ali bubi. Naye abasajja bo abafuna baba bakaga bannaye agamba kati abasomesa abasawo abo tetubafaako mulaba ba intern doctors babeera bekalakasa. N'olwekyo ekyo manyi ngenda kuyita mu lutalo olukambwe ennyennyera abasajja baza n'okuteekako embeera nti addeyo manyi nga gafunye ekizibu buli wenkanga muneneeta ensonga eruma nti obaddeyo omusajja oyo obaddeyo omusajja oyo. Kati baba abasajja baagala bakuba ku ttamaliro nkyuse neyo balikube oŋŋaanyi Segirinnya kyakkyusa ttamaliro nalino mulikube. Naye buli wenjogerako ku nsonga nti omusajja oyo yandizeeyo kuba kati atandise. Kakati nze nalondebwa abantu ensonga z'abantu nina okuzoogerako. Abasawo n'abasomesa balina okwongezebwa essente n'abasirikale ba pulizoni kubanga ekikulu abasirikale ba pulizoni emigga abantu n'okubatulugunya. Nfuna mbi akeera abaana be balwadde talina kyakulya bwa ku muntu amukuba emigo. Olaba abana abasirikale abakubye bannamawulire balirera World Freedom Day Press Day ey'abannamawulire walabe bannamawulire nga babakuba emigo awo ewandegeya nga bannamawulire tebalina musango kuba munnamawulire ne mu lutalo oba masasi gatiiriika buli sayidi yonna eba emuprotectinga. Naye mu Uganda embooka ekubwa munnamawulire yekubwa munnabyabufuzi. Kyovala nze amawulire nagasoma naye kye nakola nga nti nze okunkuba emigo nga gyabwa amawulire nga n'akantu bampa ka lusuluuju kangende eno mubyobufuzi nfunire ddala embooko nga manyi gyeziri. Naye omusajja bamuwe wenyula emigo ow'amawulire abasajja balemadde babakuba emigo teri ayamba. N'olwekyo embeera eyo tulina okugirwanyisa.